Chameleon come back. Amazaalibwa g'omukyala Juliet Zawedde muganda wange gengedde esayidi eno era nga Chameleon bagenda kubeera nga bagajjaguliza munnange ate esayidi eno. Chameleon abadde akakasa mu katambi byengenda okubeera nga nkulagako n'okubuulira esayidi eno ate nga ye Don Chris munnange embeera yeeyongedde ate munnange ate okumulinnya kuba yeeyongedde munnange ate okweraliikiriza esayidi eyo gy'ali munnange wuuno ayogedde ebyamaawo. Oh my God. Byengenda okubeera nga nkutuusaako bampita nati nsinza kujja Minati Yogi kakati nno kansuke nkutegezeeko nti no Dr. Jose Chameleon munnange ku mazaalibwa g'omukyala Juliet Zawedde muganda wange gali mu giya esayidi eno era nga Chameleon abadde alabiddwako wali mu katambi ng'ali muteekamu munnange vibe wali amazaalibwa g'omukyala munnange ate Juliet Zawedde wali abadde avuddeyo Chameleon n'akakasa n'ayagaliza munnange ate nakyala amazaalibwa amalungi naye nga celebrations munnange ate zigenda kujjaguzibwa wali munnange ate ku Nonivi wagenda munnange ate okubeera wali ate ebyenjawulo muganda wange buli kimu bagenda kubeera nga bakinyumirwa munnange ate esayidi eyo era nga by the way omukyala Juliet Zawedde yavuddeyoko wali n'ayita munnange mujje munnange mu celebratingire wamu amazaalibwa ge mwe mwenna mikwano gye esayidi eyo. Omukyala Juliet Zawedde bwe yayogedde munnange okusinza munnange ate ku bubaka bwe obw'enjawulo ku mikutu gye esayidi eyo naye nga wali akatambi nno kabadde kakutte akati by the way okwetooloola Chameleon abadde ali mu confirming awo muganda wange asuse n'awamukawo vibe neŋŋamba bannange naye Chameleon alina eddoboozi muganda wange eddoboozi lya Chameleon newe kubanga tekuli kivuga owulira ddala nga munnange kyayimbye muzigo mwerere kansoke nkuweka akatambi kano. Chameleon come back again. Bim! Yes, my name is Joseph Chameleon. I want to say happy birthday, Madam Juliet Zawedde. Next mwezi ka 11 the 19th of July, we're going to be at Noni V to celebrate the Queen's birthday. It's 19th of July, Juliet Zawedde's birthday. Noni V, I'm going to be there, of course. Why not? Bim! Happy birthday, Madam Juliet. Bwe kityo nno munnange ate bwe kitambudde esayidi eyo kakati nno kankuggyeyoko era nga nja kubanga nkuwa update yonna enaafaayo ku mwana mulenzi oyo Chameleon n'omukyala Juliet Zawedde. Katugende mu maaso wali Don Chris munnange embeera ekiri munnange eri gy'ali muganda wange kakati nno babadde ne pengepenge babadde bali mu kwogera ku ssimu nga boogezaako okulaba pengepenge bannange. Okyalina kyasi okubona omuswibu okola otya olina okumekera sure sekiwalinga obulamu bwo ate kya TikTok kivaako wanyambye wawedda nkulaba obeera mu TikTok oyogera ne bakabaata abo nakwokesa wabona abasajja babalaba lastant mwana oba nafuya kati lasta bwenyingira system wati waliwo omulaya ayinza kunzijjalo wano tewali muntu ayinza kujja mu bulaaya getteeka ly'emulaaya teririiyo ne boogera awo Don Chris ayogeddeko kaawo ku byama ebimu muganda wange awo sigenda kubeera nga mbyogera nnyo saagala biyingiramu nnyo ate kumalira budde njagala just otegere information ekifa munnange ate ku Don Chris munnange ate eri gy'ali esayidi eyo katono nnyo ndowooza ndyoke nkomewo ku maaso awo. Okyalina kyasi okubona omuswibu okola otya olina okumekera sure sekiwalinga obulamu bwo ate kya TikTok kivaako wanyambye wawedda nkulaba obeera mu TikTok oyogera ne bakabaata abo nakwokesa wabona abasajja babalaba lastant mwana oba nafuya kati lasta bwenyingira system wati waliwo omulaya ayinza kunzijjalo wano tewali muntu ayinza kujja mu bulaaya getteeka ly'emulaaya teririiyo kebere interpol tekujjaayo kasanyingira system bwenti kasitoyingira system gwe basajja kira ku makyo bagamba obadde ozina nnyolo oba basajja bakunoonya bakwesiga aba NRM kati gwolina omuntu gwotayagala kuŋŋamba gwongambye omukulu gwotayagala kwokesa oyo ogamba gwamugamba nze mpagira bali n'anyiiga kakugamba ate biki kati ddamuliro omulaba sobola mbadde nnyo n'aba crime intelligence ogwo naye lwaki mbadde nnyo n'aba crime intelligence nga bwe bankuuma mpo badde muneebuuza abasajja abakuuma obajjawa kati ddamulira waliwo neggaali omulala yani ow'ennyonyi mukula era lumu wakikoonako nenga ne Lucifer muyaayi anti mukula abeddewo ku buli muyaayi yenna top abba yaliwo olwa Medi abereddewo Brian buli muntu yenna gulaba alimu oluvakuva kolweseri mukula nze mumanyi muyaayi muganda wange ndamulira kiribya nti kyobola ba crime intelligence tennakiyingiramu nnyo gwe naye wakirabi ate nnakibeeramu kati njagala okozesa just logic
n'account number badde genda ko sente ya company ya Skypins si ya Don Chris kuba yange eweri wammanage neyo ya Don Chris kwanza kiko kyaffe yadde banjo kyanga bantemera ddala ne Range Rover ye basooka okutwala namanya ne kati abasajja balanyake embeera munnange bwetyo bweri ku mwana mwezi munange ate Don Chris emitala w'amayanja nkugambye era nga akatambi kano kabadde kakyagenda mu maaso okutredinga ku mukutu ogwa TikTok esayidi eyo yogera nti nera ku sayidi yemu Don Chris yabadde avuddeyo n'agamba nti Don Chris yabadde avuddeyo n'agamba nti nagenda sooka munnange awummulemu omukutu ogwa TikTok munnange sayidi eyo naye bannange ndabye nga ate obutambi nga ate akyateekayo omwana munanga ate Don Chris naye nga munnange byebyo ebikyagenda mu maaso esayidi eyo ku mwana mwenzi munanga ate Don Chris wano osubscribinga busubscribinzi nobeera nga update yonna ogifuna wano ku Jaminat Yogi kosa ate like nga video wali wonna kisobola okubeera nga kitambwira ddala ngenda kubeera nga nkomawo ku maaso eyo n'ebirala